Abantu bakabaka mbalamusiza nnyo nembebaza okugoberera emikutu gyaffe gino n'ebyo tukola mu Buganda Land Board. Kizito Moses Gambobbi kitongole kya Buganda Land Board kiwayi ekikunze era ekisomesa ensonga z'ettaka. Ono yabuuzizza timanya atya ati ndi ku ttaka lya Kabaka oba nedda. Omuntu okumanya ati ali ku ttaka lya Kabaka ekisooka oyinza okubuuza abaami ba Kabaka bali mu kitundu kyo n'abataka. Naye ekyokubiri ebigambo bibi tebikola bukozi. Ensonga z'ettaka nawe nabagamba zimalibwa bakikugu. Abakugu ku nsonga z'okumanya ensonga z'ettaka babeera bapunta. Buganda Land Board yagamba ina abapunta ng'ate bakugu. Ate ettaka lya Kabaka likolwako abo abapunta aba Buganda Land Board. N'okyo gwali eyo nga tomanyi wootudde. Kyukirira ettabi lyaffe erikutwala. Nabagamba amatabi ga Buganda Land Board geetoolodde mu masaza gonna aga Buganda. Ojja kutuukayo n'ekiwandiiko ekitwe kisaba okumanya wa wootudde. Bajja kukubula emisoso egyetaagisa. Emisoso egyo bw'onaagituukiriza omukugu gwe tuyita omupunta okuva mu Buganda Land Board ajja kujja mu kifo kyo, ajja kujjawo mu Luganda tukiyita tutya, naye mu Luzigu bakiyita kupiikinga coordinates. Amanyi nti ekifo kino kigwa waani. Ekifo ekyo bajja kukutegeeza oba kigwa ku ttaka lya Kabaka, oba kigwa ku ttaka lya Minsani, oba kigwa ku ttaka ly'obwannannyini, liyinza okuba oba erya gavumenti. Kijja kuyamba gwe okumanya nannyini ttaka omutuufu, kubanga n'ettennongosereza ey'etteeka ly'ettaka eya 2010 eragira ow'ekibanja okumanya nannyini ttaka atandike omuwa obusuulu. Ekyo no kitegeeza ki? Naawe watali ku ttaka lya Kabaka kikukakatako okumanya wootudde otandika okukwatagana ne nannyini ttaka. Nolwekyo jangu ku matabi ga Buganda Land Board ageetoolodde Buganda okusinziira mu kitundu mw'oli ojja kumanya ensonga ezo, kikuyamba okunyweza obusenze bwo. Ssaabasajja Kabaka awangaale.